atudde okulaba omusajja oyo bamuyita Chris Evans abanya Joseph Atsebya president ow'Olugambo ne munnange ono anyumye nnyo era gwe mugenda okulaba mu mbeera eyo. Bamuleta mama nga yeye kozo osanya mizannyo naye nga mwasuze mutebadekasubire nti mwasuze bulungi nange wendi ndi bulungi alhamdulillah. Abali obubi tubasaasirako abali obulungi weewaawo Mukama asigala y'omu. Kati abali obubi twekwasa Mukama, abali obulungi tumwebaza. Bannaye teri kiringa kujjukira Mukama mu budde obubi. Kati bw'ofuna tojjukira. Teri kintu kyatulemanga kuba kimu kya 10 kijjudde. Ekyo okuva ku nze okutuuka naawe atulaba tosobola. Naye ng'obeera webbye. Kati ekimalamu abantu era kyobola bagenda kuleeta etteeka diri okuddamu okuddaabulula okwongeramu nti abamu bannaddiini the extortionists bafa nnyo ku kyesente. Waliwo atunuulira ebintu laga kimu eky'ekkumi kikiri kigenda ate kugula mmotoka ya gundi kuzimba maka kanisa nga si nzimbe yadde ate n'ozisaba nga za kuzimba kanisa era n'otagizimba kaakati anti kati tukoma kuba njagamba waliwo b'olumba bintu bizibu bintu birijja eno bino bintu bizibu naye era atuddamu kitalo nnyo ekya Joseph Tamale Mirundi nga tukyali kuleeta amale mirundi waliwo n'omulago mpidde gwe babise ku makyako gwe babise tata wa nedda jajja bituufu jajja wa babi tuterewo jajja oyo jajja wa babi Itungo Kyagulanyi eri gye twagenda okwanjula 2007 ne twanjulwa Bobi Wine bw'abaawo bujje tumanyiye taata kaakati noonya nno manyage wano Babi yagambye it's with this best sorrow that I announced the passing of my Jaja, my friend, my look-alike. He passed peacefully in his sleep today afternoon. Burial will take place on Wednesday, 21st August, at his home in Rukanda, Rentobo, Ntungamo district. May his soul rest in peace. Rest in peace indeed. Bobi Wine, I regret to announce the passing of my grandfather-in-law, Mzee Ernest Mvunganyi of Rukanda, Rentobo, Ntungamo district. Simanyi Bobi Wine yakomyewa okuva Canada. Yasooka America. Mu convention yaabwe n'agenda Canada. Alabika no yawaali. Kuyinza n'okuba kwe kuziika ku Lwokusatu ndowooza. Nga watuuka lwaleero. Kati abasinga bakomye. Abasinga bagenda ku Lwakusatu. Lwakusatu. Nagwe nninza okulaba oba anadda. Ani? Waayi katulinda ku muwundi. Agenda kudda Edi Mutwe? Ajja kumaho. Weesiba ku musajja. Ajja kudda. Edi Mutwe. Bannaye teri asiga okujjako bazadde be teri ayagala Ndozi ne mukyala we. Teri ayagala Bobi nga Edi Mutwe. Tumulinde. Bannaye tayinza butakomawo waawo nsibawo ne sente Edi Mutwe. Tumulize twagala kubewo. Nga era mu bitalo bye bimutuwumbewumbe Joseph Tamale Mirundi, rest in peace brother. Otusanyusizza nnyo n'otuyigiriza bingi n'osomesa. Naye waliwo enkaayana ku by'omusika we. By'okusika. Waliwo omuntu yagambye nti omusika wa Tamale Mirundi si ye Junior. Nga bw'ogambye nti si Junior. Tamale nga bwe yagambye nti ze Joseph Tamale Mirundi Junior. Kakati oli n'agamba nti Junior oyo bla. Kakati omulala n'agamba nti nedda ekiraamo kya Tamale kigamba ekiraamo w'omuntu wakola ekiraamo kirimu bamuyita John. Dokita? Anti alinayo omuvubuka. Amannya ge gamu naye nti John. Kakati ekyo ne kiddaawo. Era obugulumba obuliwo nti waliwo omuntu agamba ye musika. Waliwo omuntu kati ate ekiraamo kyo kigamba oli. Kati ne tuddaawo. Okumanya bw'ofa obeera muntu w'amaanyi ng'oli prominent ng'oli controversial bw'ofa bitusobera ffe abasigala. Bw'owulira ekiraamo ate mu kamwa Tamale Mirundi kyayogera osigala ate kubali ate be boogedde tomuwulidde. Alina omuntu gw'ayogerako nga nti ye musika n'osigala nga
ati Mukama Katonda wange si kisoboka kitya yababa baana be ababamanyi nera akuba waliwo n'omwana bwayogera engeri gyayogera muzadde yabamumanyi kale ati ffe tufuuka balya mmere kuli ng'ayogera omusikaawe oba musikaaki gw'abasiimye nera akuba waliwo biri byempikwadde emabega biba bibuzaabuza nti waliwo omu ate waliwo omulala ekiramu gekyogerako n'omulala agamba yeye naye ate waliwo ono gw'olabira ddala nti ye akola ki alabika gwe yagamba kyokka ono tetumuinaako mu kifaananyi naye ye amanyi gy'ali ndowooza kyesitegeera lwaki tebasoma kiramu ebyo ne biggwa kutwetolooza ate lwaki baba twetolooza ate mwe babeetolooza mwe baali mwe babeetolooza ab'ekikapu kale n'abafamire gwe bagambye babeetolooza miitingi gye ziri zitula ekyengera zitula ennajja ku kugonjoola nze byembeera mbagamba musomese abaana eddiini omwana ayina eddiini takayanira bintu sokoleke kati soke tuwulire omukulu ono ng'ayogera ku musikaawe ate gwe yayogera wano mu kamwa ekibaabafu abaana baffe bagezi nze n'abadokita bana n'abapsychologist nina ewange nina oyo omutabani agenda okunsikira ow'ejjambiya teyasoma afuwa ekibaabafu ye talina tabbu ye kyemani wa nuupu ewaffe enkalagala namugamba naye yaŋŋamba lwaki tondeeta ku mikwano gyegyo bakungu bakwezi baani nibanda bakungu muga nti njabakule naye obaleeta tekinnankuba oyo yagenda okunsikira ow'ejjambiya nti ebintu byange bano abagagga but what do we fight what is there abo abayigiriza abo abaana babiri abali mu Amerika badokita baali balinyeeko wano olowooza bajja kuweerera bubaka kuki nagendangayo nembalaba paka omukolo eyannyamu nkoddeomuseveni nannyamu ngonya mwani tokkiriza sikkiriza emirundi for you abaana bakyekuba wakati nkuyite nakwekuba junior oba aliwa musajja wattu abafiiriddwa toyinza kubuuza gyali yonna gyali tuba tumusabira akoleki omutima gukakane omanyi abantu boogendangako empola mu bulamu bali aba basatu asooka ye muntu afiiriddwa omuntu we ng'amwagala ne bw'aba tamwagala naye ng'amukwatako omanyi omuntu ayinza obanga gw'omuliisa nga takwagala kali lwofa enjala nemulumira ennaku bbiri ono yabadde ampa emmere naye nga bulijjo akulaba naye nga tasiima ekyo kimu owookubiri omuntu abadde ne ssente tezimuggwako omwegenderezanga nnyo aba n'obusungu bungi kati owookusatu ate yasinga obubi oba omuntu alina obuyinza nga takyalina buyinza ng'abadde aduumirira Kampala kati nga bamuduumirira eri kooki kyekyo kiralamu kubanga obadde weefuga nga weekolera byoyagala ntandika okubanga bakufuga waliwo abantu bw'otaba disciplined nnyo wekanga olemereddwa okitegedde ningera gye balina abalala batuuka mu embeera naye naye controllinga ate naddamu nasuka waliwo abantu ng'okulembera amakaago nga toyinza kisuubira nti olumu buyinza okuca nga bakulemberera mu makaago naddala ng'omulimu guweddewo ng'ate ffe tukyalina emirimu ffe tufuga ffe twabagambe ekyo kyotteeka kyova olaba Waikibenda yazzeemu n'alabika ng'atugamba alina byayogera ekisinga oyambya Waikibenda akankikubuulira bino ndeza Waikibenda yafuna omukyalo ono omupya omanyi waliwo omukazi gw'ofuna n'akutereeza kati ono gwe yafuna alabika yamutereeza n'amuggyamu ziri embeera mu kusooka ze yayina kati alaba mikwano gye we babikola bye yakolanga nga babibi nnyo tayagala yadde kati alina omukolo gye yali agenda okulaba gundi gwe basondera ssente ate bwadde eno alina buwala bulala ate byebintu mubikola nnyo abasajja oli ku mukolo oli eno n'akawala kubadde opepeya nako katusooke tubuuze maama bintu kibiri byogamba bye yabamuggyamu kambiyita ebyekivubuka ebyokwagala ono nolinopeniyo noyagala tojja waayiriza muntu tojja tukininako wano omusajja oyo manyi mukyala wongo mpozi studio balinga batwalabe bani bayimbi ne bakola batya kale tugambe ekyubaga bwe kikyetereza mbadde nkyakunyumiza ontereeza akyate
Nkunyumiza kale Tereza. Tereza. Kugambi batekwa ikibenda. Wakati gwe olabika ogenda mu omanya abakyala ze. Nakina tulina nti oyagala gamba kingenda muki. Gundi. Yabadde ki? Gundi. Tulabe waiki. Musajja ayinagalo bingize. Congratulations. Ngama mulungi. Twabikoze kati waiki ne Fido family emu. Yamani. Ne mama tususizaako endorsements. Tukola. Bayo laba. Tubaddewo emyaka tugenda weza mu 7 kitundu kati. Naye business yaffe eyimiriddewo ku ngeri gye twekwata. I think companies zitwesiga kubanga tetulina nnyo kavuyo katutambulirako, tetuli mu politics, tetuli mu kintu kyonna kirala, wabula tuwa abantu service, kuyimbira abantu nakwekuuma sitamiira sirina kyenkozesa nga lwaki tofuna bino bisukako ku nnyimba. Tugabula abantu bagamba amazima bino bikwata nnyo ku brand, engeri gye weekwatanga muyimbi, engeri gy'oyisaamu abantu, social media by'oteekayo ne by'otateekayo, ebintu bwe bityo. Contract eno yabanga ki? Contract eno bwe nkugamba ebbanga lyayo ewera, ebbanga liwerera ddala. Kyova ne lonche badde nneneko, ezimu twazikolanga tuzikolera mu busonda nga temumanya. Mumanya nti eba myezi 3-6 naye newererako eddala ebbanga liyinza n'osukka mu mwaka. Waiki emabegako wavaayo n'oteeka ebintu ebimu ku social media ng'olina b'oyisaamu eggaali abayita ku mikolo n'obambalira amasuuti nabamala ne bakola batya naye ng'oli oyisaamu eggaali. Nali ku muntu wange eyo obanyi bannange oba osazeewo wasa omwana w'abandi olina omanya ekintu kimu ffe tuwaddeyo obudde bwaffe ne ssente zaffe. Nze kyaliwa ngamba nze mbabuulira nze bw'ompita ku mukolo simanya nsonde ssente nsiibe naawe okuva mu kkanisa paka ku reception bwe nkusanga n'akawala omukyala ngenda mugamba kuba ekyo embaga tukitaddemu ssente zaffe. So kyenali mbagamba nti bannange obwenzi bulina okukola ki okukuuma naddala nga ntaddewo ezange yenda bwe mbasa kuteekamu ssente naye mba ntaddemu. Olereza abasajja banne akantu ako mukola kaki? Akaki? Eno oli bizi oli mu kumpasa. Tuli mikole miyitirive nnyo. Ogiseemu ogenza olabye Lydia agobadde naye. Anti kati manyi ebintu bw'omuntu oteekemu ebigambo teeka omusajja tabalirwa baana kuba omusajja tabalirwa nzaalo n'abakyala. Kaakati abaana bakyala mubiwulidde gokolanga gwakuzaala bakyala mubiwulidde gweberanga Irene Kusiima omukyala Irene Kusiima yakazaalira bba omupakistani ono ayimba gospel musanvu tali chairman waffe ayina bubebi bubiri n'olubuto bubebi bubiri yogera abaana batuufu lwakyo bakendeeza era abaana batuufu. Irene yesterday ku Sunday wabadde waba Pakistan band mu Pakistan kati bambi mu ddiiru gye bawadde okuyimbira abapakistani nga baweza emyaka 7 babiri baana be abalenzi ababiri n'oli omuwala waliwo n'omulala omuto n'omulala bano bayambire mu music ono yebba ku kkono oba oli yamuzaala ayina abaana omukazi ono azaala buli mwaka alayika azaala bana abeebunyolo mwenna tebatumidde ono omukyala mwamutusindikira n'olwo ne luggwa azaala ayina olubuto ogenda kululaba mu maaka awo. Ono yali avuganya Cindy yali avuganya Fiina masanyalazi Uma Uganda Musicians Association mpaka Federation yajja naga waunyo wao kagende mu Federation nga yasirika why bintu byatabukamu akasente kati abaana abo bayimbye bambi ne bayimba Pakistan ne bayimba byonna mu mutima omulungi omukyala oyo afuba bambi naleeta nabali bolabye abamazina ag'ekinansi group y'abaana nti bali mu holiday nabo n'abateeka mu Pakistan bonna nga bw'omanyi ate mukyala mukozi ne bakola kolabo ne bayimbikiriza Pakistan obuwangwa bwaffe wano ozina bwoti ku mukolo ogwadde Kampala Friends. Yesu yebazibwe amanya gange Takusima Irene omuyimbi wa gospel music abaana bange bafunye chance okubanga baweereza ku celebration ene ya Independence Day y'aba Pakistan ey'emyaka 77 tuze wano n'okulonchingirawo oluyimba lwa Independence olw'aba Pakistani. So buli mwaka bwengeri gye babeera batuyita naffe tusazeewo abayimbi ba artist management Umeri Kotadde Asima
wamu n'ono atatereera mwala yani ono bamuyita Asima Queenstar ate ono ayimbye olupakistan bamuyita Uzari Kingstar inawo ne Umeri Kingstar waffe ono kawo kadda tata wabwe yani Abdul Wahid abasinga bamuyita nga Tarik talimala n'akutwala oli yasalawo kubeera mu Uganda wano omuzaalidde abaana bakumukumu abaana abo mbamuwadde simanyi olinamu omulala tekisoboka olina bwotusurprise nga n'obitwala sipindi olinayo kabebi waliyo bubebi togamba kabebi waliyo bumeka bubiri oluyimba kolabo baluyita batya oluyimba baluyita Pakistan Independence ate nga tulabe muyimbidde mu byabuwangwa bya wano anti katengeri gye bali Pakistan Association nga baselebratingira mu Uganda Uganda yensi yange mba nino gipromotinga mateeka I want to thank the leaders, the latest souls, so that we come together. They fought hard so that we be independent. Great thanks to all our heroes. Pakistan, we gained independence. Today is a special day. We're living happy. I call them heroes. Call them heroes. They fought so hard. We live in peace. Hamil Karsat. They not Kartehe. Hadaman Kafat. Rosa Kal. Olayimba mu lulimi kinga ebiye bizibu. Oluddu olw'Abapakistan. Kati tobayigiriza Luganda. Babimanyi oluyimba message gye babadde bawa amawanga gonna twegatte tukolere wamu okupromotinga culture. First of all, I want to thank the leaders, the latest souls, so that we come together. They fought hard so that we be independent. Great thanks to all our heroes. They cannot be up straight for a mission. They had to make them true their ambitions. 14 August 1947, they got to celebrate. Now we are freedom. Pakistan, we gained independence. Today's a special day. We're living happy. I call them heroes. Call them heroes. They fought so hard. We live in peace. Hamid Head Karhe. Harmel Karsat. Mehenat Kartehe. It had a man's kafat. Or Rosa Ganke. Okay, go for a great head. Bwihaze ko ndio bwedda nkulinze era maze nojja Bwanika Michael driver wa abaana ku eridi yogedde ku driver nezijukira driver wachoze ni Becky yaddayo ne bamuddiza omulimu babyaganira ddala ani abaga olubuto yaddayo tugende ku spice kati nze yogedde iki obadde okiwase buwaasi bagamba bwe bati bannayuganda tebawuliriza kutegeera kye bamugambye akikole bawuliriza kuwakana kali nze ngambye nti ali nawulira olubuto n'otandikirawo okuwakana nekiwuliriza kati akali nyabo kati wemambuuza kono gwe noleta olubuto kitegeeza badde yagala tuteeka kono gwe njogeza kati kola bwoti kati tandika omalayo kye mbadde ntegeeza okiwakanye tikyayagala gundi tonkaka kubanze mbadde ngamba nti kakireke nokireka kyogere nti drive oyo alina mukyala we alina olubuto wasooka kulema gwe watulema ffembi omukazi newakulemye kati supayisi yazzeemu n'alabika ekirungi yazzeemu kulabikira mu byamakulu ibanaga iyo gye yabadde ekiteebi waliwo ebibadde biyita nti waliwo omwana yavaayo n'agamba tibazadde be bafiira ekiteebi nalope wamnita amongo baadde baliawo nga bazadde bazuuse kati abazadde ebizibu bigenda okujja nga balina gye baali baanamwe muyiiya naye ate kirabika nze nalowoozezza wadde abawandiisi baagale nti omwana eyalimba nti bazadde bange baafa bamuwa ebintu omwana talimba eitha omwana aba tategedde oba abakulu bamutuma nga bebagaa nti ab'okusitwiti abamu bazadde bebatuma nze mpya sikikkiriza bulungi tugambe nti kale yayitamandabaga ekitufu naye kiyinza kubanga abaana jasa abaana bakusitwiti betaaga kuvaako aye no baagaye nti olukiiko lwa naamu olujjukira luli bwe babajja ku street ne tuzuula nkisoboka ate nti gye baba bateeka emmere mbu yaweddewo kakati nti bagenda kudda mpolampo emmere eggwawo eti ne kati kye tusobola ffenna kisobola omuntu omu ayinza obutamalaako naye ffenna tusobola okwekwatakwata netuyamba ku baana bano ate ye kati bagwa mu minisitule kyabo nga nti bakuliisa yabbalamu y'abaana oba wansi wa prime minister omuli minisitule ya disaster zombi
era ddala byombi kati tukomyewo wali ku kiteezi naye nga nebbalamu akole afuba kati tukomyewo ku kiteezi nga tetulagira ku kiteezi nina n'olusiibwa olulala wano gwe yakomyewo naye mbu si birungi zari okuva South Africa yasinkana Diamond mu nyumba ya Ivan Semwanga Diamond yereeta bannange tewali yamuyita anti wali wamuyita Diamond nze gambe yatula bukabulya nazaala we naye kati waliwo wabaddewo argument ennene bakyala mwe temutudde twabadde tukaayana nti bw'abanga nze kale zali abantu bekiryokke naye lwaki abantu abatwala mu nju ya Ivan Semwanga South Africa Pretoria omu nangamba Zali Diamond yagulira Zali ki ennyumba naye Zali ye abeera mweri kati Diamond lwaki tamusinkanira mu yeri n'amusinkanira mu yaffe eyalava yaffe ng'abantu fenna lumu n'abaana ba Zali ne Zali fenna yaffe sookoleke omuntu n'agamba maama omusajja bw'aba afudde abaana dda kaleeta omusajja omulala mu nnyumba since when uli afudde kati nyumba ndifuluma abantu basanga ku street bannange temutusiba kate bintu nnyo oli afudde agenze respect weri tata w'abaana ekyo tekirivaawo naye kati watowe mbani n'abaana musajja omulala bw'aba yagadde okujja okubalaba bamutwalire ku bukubo kati abaana abo bakulize mu nnyumba gye bakugulidde abaffe abasabaana bakulize abaana kyo baawule kale kibeebo ekiti bonna babeere wamu mu nnyumba ya Ivan kati Diamond wajja kulaba kulabire mu nyumba eri endala yakugulira Shakibu nga tomwogerako yakola ati ebyawe sibimanyi yengage bagenda kuddingana lwaki oli nnyo ku Diamond lwanga Shakibu yagenda katulabe spice naye Shakibu yanyize nnyo katulabe spice kika ate ekirungi tugemadde ngamba nti tukole kino nga kibayinga era bwe nagambyeko ne kampani benkolera bayaketi batuwadde motokolambozabira byonywa juice mazzi tebaniziza yadde okulinda okunnyonnyola then nange nengattako emmere Carol n'agattako emmere natina n'agattako emmere ne tukwatira wamu ne tujja kubanga bano be bafaani baffe gye tujja ssente kati nze nalabye nga mu butuufu ffenna kitukwatako besikalene so that about me oba Carol yekka naye ffenna kuba kati tuyisa ne ku post ezimu nga ziriko Carol negamba imagine bagenda kumufagira ate nga nazze gobaddizzaawo nazze before even naona kuja kuyimba embeera eyabatuukako waliride nabiraba nange ku social media mbadde mutuwa nembiraba ku social media natyamu nalwawo n'okubikula videos ezo nga sisobola kukikkiriza kubanga kikwasa ennaku okuwulira nti abaana abatuukikuwa innocent bagendera mu mbeera ng'eno nga teyeyagalidde tatuuse naye obulamu bw'abantu ne bugwawo kikwasa ennaku programu ya Kyankya ate tukomyewo nate tulina abagenyi baffe ab'enjawulo naye bavudde Masaka ab'Emasaka gye muli bannabuddu gye muli bannabuddu abo nno batandikawo ekintu ekitali kya bulijjo batandikawo International School of Music ettendekero eribangula abantu mu music kyekikulembera naye balina n'ebirala bingi mu ttendekero lino mulibadde muliwulya nga tulyogera bayigiriza ebyamawulire bayigiriza ebyokufumba bayigiriza vocational courses nyingi ngera bo bagamba nti omwana leka ate omulagajjalira omuleke no omwana asoboka wa P7 okulevels zonna jangu bambangu nawe gwe maama nzo okuba oli mu bufumbo naye nga waliwo ebintu ebitatambula bulungi okufumba okwo tewakuyiga bantu nnaku zino balya chips ewaka nti ntekerekawo chips egundi nga obiwulira nti agenda obigule kuteekaawe lwaki babigula can't you go nofunayo lessons nga zizo nosoma naye kati ekisinga obukulu tugamba nti bali mu kuwandiisa abaana era okusoma kunaatera okutandika ndi wano ne omu ku directors omukulu Kiza waali academic registrar nabo bestudde bwe bali bekabuluka bekalungi gundi abenemu ka flag ka Uganda black yellow red kitegeeza kiri international kya Uganda utandikidde ntase na academic registrar soko tubuze sebone bajjabo nabi babukudde TV sanyuse nnyo banga tuli wano olwaleero okubabuzaako okwogera gye muli tubaletera amawulire amalungi okuva ku International School of Music
languages and polytechnic studies. Abazadde baffe abalesa abaana okwewandiisa mwebale nnyo tubategeeza ebifo bikyaliwo kyawandiisa abaana era okusoma kugenda kutandika ennaku z'omwezi 26. Mande akyaliyo tonaba kujja kwewandiisa tukwaniriza essaawa nyeyo. Academic year kyekitagisa omuntu okwewandiisa oba mwana wange erikyajja okusoma tulina emitendera omwana yamala senior 4 yamala senior 6 na sawa nti yeno agenda ku university agenda ku institute kusoma omwana yamala P7 asobola okujja n'akola gye bayita junior certificate. Yes, certificate eyo eba ya myaka 3 n'amala n'ajoininga levels eziddako. Tulina kye tuyita non formal. Ewe ngati yasomako nga bw'oyogedde abaagala okuyiga okufumba abaagala okuyiga ebyamasannyalaze baagala okuyiga ebyokukanika abaagala okuyiga ebya saluni bonna buli omu alina omutendera mwe yeewandiisiza. Tulina program y'oluwummula abaana baawummudde ba holiday makers. Kaakati omwana kikulu nnyo buli mu luwummula okubeerako ekintu kyayiga n'atatuula butuuzi n'agatta kubira eby'omu class. Kati pe tutegese program eya music abaana bajje bayige buli kivuga kiwali owuliddeko gw'omuzadde gw'ogamba tinze owange njagala ayiga ekyo owange njagala ayiga ekyo yo package tugibateekedde mu luwummula lonna. Waliwo omutaali mwali mukyadde na dola yali wano olina agati bwabi kizitombuliza abaami abo omwana wange njagala abenga Edikenzo. Edikenzo siweewayo mwesiwe Masaka oyo munnamasaka weebwammwe munnamasaka ate waawe waffaawe bwala Ssenyange. Kakati okuyigiriza omuntu abenga Edikenzo njagala omuntu omumenye kubanga boogera speed ayiga omuziki njagala ayiga ndoza ategeeza kuyiga kuyimba. Kakati ffe ate tukisomesa mu ngeri y'enjawulo. Omwana n'ayiga okuyimba amaloboozi ag'enjawulo n'ayiga okukuba ekivuga n'ayiga music production okukwata obutambi bw'ennyimba obwo n'ayiga ku bivuga ebyaffe ebyekinnansi n'ayiga performance. Ate nga tumutunuuliza omutendera ogw'ensi yonna kyekyo international. Kakati omwana n'abeera nga afulumye nga mujjuvu era abayimbi mugenda kuba mubawulira bangi abamu bayimbi b'amaanyi bavudde waffe bulungi nnyo. Yes sir. Bwana Kiza director twaga tulabe international kitegeeza just twachogeddeko omutendera guli international. Kakati ekintu ekyo nti n'ekirala academic registrar kitanyiza bulungi nnyo. Tulina amasomero ag'enjawulo ebweru nga mu Germany tukolagana nago abazungu bajja ne bayiga n'abaana n'abaana ne bagenda ne bayiga nabo ate si mu music yekka wabula n'ebyemikono ndi kubanga Germany ensi ezo ziri practical oba ensi za bya mikono zo ensoma yaffe gisoma yavaawo dda bakyusa ensoma era kyobalabanga abazungu bajja ne ba-interactinga n'abaana naffe tene betubawa music culture ffe ne bagiyiga natubiga culture yaabwe ate n'ennimi ne baziyiga ate n'okusoma nti era tufulumiza abaana bangi mu music abamu bagenze bweru bakola byonna bye bakola mu byemikono abamu ba engineers abamu ba musicians bali bweru bakola sente abamu bali wano bakola sente ate era nti ne curriculum eyaffe ye Uganda tugifollowing era tugyebaza naye ate naffe twongeramu ekirungo kiri ekyabali nti omwana n'afuluma nga kyekifuula omwana aze international school ow'enjawulo nti omwana oyo aba n'ekirungo kiri nti aba all round nti bwagenda mu music akuba bwagenda mu bino byemikono akola bwagenda mu lulimi akola ate nekyala kyetulina nti abaana kompyuta yatteeka kompyuta yatteeka buli kimu kugamba omwana atandika okusoma asoma nga buli kimu ate nekyala noono omwana azzenga gabanze kangene nsome business administration kangene nsome catering kangene nsome eby'enviiri kangene nsome eby'accounts tumuwa chance okukola ki ate n'okujja eno music kubanga yatu baana bangi abayimbi omwana yajja kusoma fashion and design yajja kutunga nusanga live band yaffe ate yakola ki tulina live band tukuba ku mbaga ez'enjawulo tukuba ku birthdays tulina brass band yekumba tulina ne troupe abazina amazina amaganda amazina gonna ag'ekinyarwanda era abagala tubuukinga mukube kuzina enamba tukola buli kimu jangu buziku IMRS jangu abana abalina embaga ez'amaanyi bandi ya feweri embaga entono zigulu n'entono ndozikolera n'ez'amaanyi n'entono bannange mwenna mukole ki mujje naye nga muco nga registra bayogedde tuli mu kuwandiisa abaana abamaze senior 6 abamaze senior 4 abamaze P7 abagala kukola junior certificate n'abamu abatasomyeko abagala okuyiga oluzungu n'abagala okuyiga ennimi n'abamu abatasomye bafuna course mujje ku international school wige international esente usinyingi nnyo omujamani we mulinanira
bannange twebaza Katonda nti tulina bursaries tuyamba abaana era abaana abandi agenda okuyamba ngo tulina mu asirizi jangu mu office ebanze kule twogere sente ntono nnyo sente za kutesa ate tumanyi n'omuzadde nti oba amasomero agamba nti ayinza omwana okujja nakusasula ebisale byo n'omulundi gumu nedda tuteesa tugamba maama olio taata olio tatukoze tutya nti emwanyi zinazikaze nti kale sizoni bwenaagira ojja kukola bwe era abantu abazadde baffe tubebaza abawewerera abana ku international school tubebaza nnyo ate namwe bali tutegeera ate naffe tubategedde nti era bawewerera abazadde bawewerera abaana bo participyinga ati ekyokubiri kyange kigenda kugula director gondi eyo nawe basula kuba muntu yanga nti yanze ndi kapeeka omwana muweereza ntya oweggulu amuweereza ate owebutambula bajja batya obyokusula ebyaki kitegedde waliwo obusimanyi international mbunzi okwamina abaana bava Congo Rwanda abo twagala tulina abaana bava Kenya tulina abaana bava Sudan tulina abaana bava Mbale tulina abaana bava Kampala tulina abaana bava Gulu tulina abaana bava mu district zonna ne museze abava Rwanda tulina ne bana bava mu sizo bwarabu abasitenga z'amaanyi mwino obuyambi bonna era ebisulo banange ebisulo webiri abyabawala n'abalenzi security y'amaanyi nnyo tukuuma abaana abawala tukuuma abaana tulina etteeka ate nekyalasa omwami Seegu yaffe nti bompa omwana so omwami Siraaje bompa omwana nze omwana mba ngenda kukola ki mba ngenda mukugusiza era mukuume mulabire ebisulo webiri by'amaanyi abaana we bali bulungi nnyo era nti tusuza abawala n'abalenzi ate nga tubakuuma bulungi yes byonna byonna tubisomesa ebyenviiri byonna ebyo bana ba department ya cosmetology era bali mu kuyiga tusomesa ebintu ebyensi ebiri omuntu byagenda okukola mu mulembe yesebo nga tuwumbe namba z'essimu kirungi bazabye ku screen twongera obategeeza abazadde mwenna muleete abaana mu bawandiise ebifo bikyaliwo mu koosi zonna abamala P7 abamala senior 4 abamala senior 6 ku diploma ku certificate mu holiday abaana bajje basome babangulwe tubalindiridde nolwekyo banaffe International School of Music languages n'ebintu ebya byonna gyebi tugamba nti munaye bw'oba owulidde omuntu nga kaabira kutogeza tetugeza nituleka abagwira ate ne batwalako ekintu owulidde bannakenya bajja abasudaani bajja abasudaani abagezi nnyo bajja basoma mu buli kintu kakati gutuzanye ekintu kya mulembe muzimbo gwego ebyuma byebyo ebivuga byebyo byennyini eby'omulembe gwewe Masaka simanyi kyonoowoza ng'abantu bavudde Butambala ne bajja ne basoma ebintu notandika okwekwasa kakati twagala nnyo byekwaso mugende mwogere olulimi nga lukyayogerekeko olulimi olutegeera tebufika kuba essimu obuuze ebisingawo omwana ebintu byabi mukalubidde ala muteeke busoboka twagende wa Musa Ssemwanga ali ne Viviane Tendo katugende mu celebrity waffe. Alright, ke kaseera akalagaane emuganda nge yonna gy'osinzira okutulaba anze Musa Ssemwanga ku makya g'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 olunaku lwakubiri tuli mwezi gwa 8 omwaka 2024 celebrity breakfast tukomyewo big and better era olunaku olwaleero tuli bbunga wano wendi embeera y'obudde ogiraba akasana kememula yadde ng'enkuba ekedde kwagala kutonya mu bitundu bya Kampala n'okutwaliza wamu eggwanga lyonna tutambula muganda wange anziramu okwebaza abantu yonna gye twatambulidde over the weekend mu lumbe lw'omugenzi Tamere mirundi senior abantu batulaze okwagala abantu bedda buli woyitaga Ssemwanga mmwe ba Gerard baffe kaya gwe Gerard waffe nabwekyo thank you so much mwenna abawagira Bukedde TV1 kale olunaku olwaleero ndine mwana muwala bamuyita Viviane Tendo erinnya liyinza obba Sipya Matugo naye she's one of the most promising female artists between Uganda. She's doing well abadde mu holiday ya mwaka mulamba ku oluyimba olwo lwetuzanyi lwe bayita Dozi okuluta wabadde wayiseewo 1 year bwekiri okay nga tetunnatandika nsaba obuuze kuba tulaba amakya g'olunaku olwaleero then tulabe tugenda kitambuza tutya abatulaba mwenna ku Bukedde TV muli mutya mwasuze mutya amanya nze Viviane Tendo ndi mukyala muyimbi yes ebiseera ebisinga omuyimbi waba yeintroduce nga yeteekako kali ndi mukyala muyimbi ndi muzadde ndi mufumbo okay ndi mukyala muyimbi
ndi muzadde ate ndi mufumbo. Omanyi wakinka kuliriza nnyako obufumbo emabegakaawo olunaku ndowooza lwadde lwakutaano waliwo page eri ku Facebook bagiyita The Chest. Waliwo omukyala bamuyita Erios oba Nancha yapositinze ng'agamba nti Vivian Tendo kiyinza obba it ended in tears gwe ne pastor. Simanyi wawe kiva. Yagambye nti Vivian Tendo ayinza obba muganda wange omusumba yamusuddewo era biyinza obba tebitambulira ddala bulungi nnyo kati ofunye omukisa ogukiliyaringa air. Mukyali mwenna n'omusumba. Sina nnyo kyakukiliyaringa kubanga we are perfect and tewaliwo nsonga lwaki mba nkiprovinga. Abazungu bagamba there is no smoke without. I think statement eyo tewakinga buli wamu. It doesn't apply because when you're in the celebrity world, amazima olumu wabawo smoke without any fire. Yeah, olumu wabawo ebintu ebijja like nga nawe toyina idea kivaawa. Iseza musumba Moses mukyali mwenna. Paka last. Mwawezeza omwaka gumu bukyanga mwewasa. Asooka otubuulire Jane ebadde etya ey'obufumbo. Jane nungi. Yeah, I'm not complaining. Bangamba yajja ne terms and conditions. Mu terms ezimu mwalimu okuva ku secular music. Olekerawo okuyimba bino byoyimbye biddoozi ng'olina tandika kuyimba Yesu beera nange. Obufumbo waffe tebulina any terms and conditions. Yeah, tetulina mateeka getugoberera. Naye nga nawe wakiwulirako ekyo? Nakiwulirako naye of course ebyo ebintu ziba assumptions z'abantu. Because omuntu ng'ondaba bulabi ku Facebook oba ku Instagram tolina ngeri ate gy'oyinza kulowooza nti omanyi what happens in my home. It's not possible. Kuba ebiseera ebyo nali nkufollowinga wali otunda n'entebe ebitanda banga business yagigobamu naga sikwagala kutunda bitanda. Business ekyaliwo just twafunamu obuzibu nti workshop yajja to got banned naye business weeri. We are working, yes. Okay. Musumba ne music wo. Musumba oyimba secular music. Kiri kitya? Nze ndowooza nze ng'omuntu abantu betegeera beyond what they show to the world. Kati nze I'm always saying omwami wange musumba naye ate when it comes to our relationship simusitulira nnyo mu picture bwetyo mutwala ng'omwami wange besides everything that he does kubanga musawo musumba but all that matters mu professional world if it's relationship mba ndiringa naye ng'omuntu kati if it comes to the relationship nange aba adiringa na muntu sina muyimbi. Yeah. Kale ebiseera ebisinga kino nno nina mukwano gwange bamuyita Nalunkuuma Ddaana yaŋŋambye Ssemwanga mbadde nzija wano okukolako interview naŋŋamba ebiseera ebisinga abasumba amaka gaabwe bibeera biddukiro nti endiga zimanyi okujja ewaka abayina ebizibu abatalina wakusula abantu ab'enjawulo bajja mu maka g'abasumba kati gwe okihandolinza otya ekintu ekyo? Well, tekiriiko naku nti waka wokka. If already nze omwami wange already namusanga alina abantu bangi nnyo nga bonna buvunaanyizibwa bwe. To begin with, tulina organization ey'abaana bangi nga bw'okiwulira. So it's a big place. Kati ekyo abantu okubeera nga baddukira ewaka it's not a problem but we already have somewhere wetusobola oyambira abantu abalina obwetaavu bwe batyo. Yes. Kale tuveeyo omwami tudde ku music ndowooza wadde ogaba tuvaayo ddi? No, I don't have a problem. Nkulaye ng'ofa ng'ogaba oba avaayo ddi kati nvudde? Tewali nze kyentya kuddamu. Kati tudde ku music. Nga bwe njogeddeko Doozi oluyimba luize after 1 year. Kirabika obaddeko mu kye bayita musical break. Naye still kuluyimba lwe lumu olwa Doozi tulaba nga wazzeeyo owa Yese Omani Rafik. Sazeeyo ennyimba ezo kale twazikola dda naye nalina okugettinga in touch with him
tudiscussinge ku kyokuzikolera cause era nali sola zirekayo zife bufi. Yes. Wamutunulira otya? Era nga bw'otunuulira omuntu nga bwe nkutunuulidde. Kubanga mwawukana nga mweyogerera ebigambo. No, actually nze simanyi, maybe nze ndowooza abantu be bakola ki be bakyongeramu ennyo, but nze tewaliwo olunaku lwe natuula ku kamera ne ŋŋamba yes kino nakiri. Nothing like that happened. We had differences, of course ne twawukana bubi, but then ekyokweyogerera ebigambo no, kubanga we nkubuuza namwogerako kyo nziramu ki. Wamulangira obutaagaliza, wamulangira efitina. Atanjagaliza nga yayandeeta mu industry. Ati munanga abayimbi mwerabira. Nze sirimu omu ku abo abayimbi. Kitegeeza okya mu creditinga ebintu byakuyamba. Owabawo omuntu nga tasobola va mu bulamu like nga paati ye mu bulamu bwo tesobola kuvaawo. Kati tosobola kwogera ku Vivian Tendo nota mentioning nga yese Oman Rafiki ne oba okitegeera like you can't avoid him in a discussion mwenzijira ng'omuyimbi. Kujjako ng'onjogerako ng'omuntu, but as an artist you can't avoid him. Kati ebyabaawula singa mubitereeza, are you willing to work with him? Si kyangu bitereeza. Byali binene. Sijaga nti binene naye it's not so easy. Naye ekisinga obukulu kasita tubeera nga tetuli in bad terms. That's all that matters. Yes. Kale atulaba nga wakatwegattako atuli ye mukadde waali atya taata ali mulungi nnyo talina buzibu. Babangamba ne taata yali tayagala oyimbe bino nga yagala oyimbe gospel, naye waki oyina emputu? Si mputu naye njagala nnyo kola kyempulira. Njagala nnyo kola kyempulira nali saagala ate kujjanga gospel artist naye nga siri mu kupleasinga Katonda, ndi mu kupleasinga muntu. Okitegeera kitegeeza obeera gospel artist for the wrong reasons. Yes. Kwani nawe nasoma nga bagamba taatawo ekisookera ddala yali ayimba mu kwaya, yali trainer. Tata wange muntu ali musical nnyo. Background yonna ne jjajja wange azaala tata wange. Era naye like muyimbi mu church. Yes. Kale ye Vivian Tendo. Naye manager mupya Fahadi. Si mupya. Sha. Uyo nava naye kuva wa yese. Si mupya. Bashi go wagoba. Bashi yegoba samugoba. Mugoba. Made ntunula nga ndaba Fahadi. Namulanga ne Bashi. Ate Bashi alina abayimbi bampeereza. Ki ekyabawula ne Bashi? Sinza kigenda nnyo in details, but to be brief, nga muyimbi obeera ozza okuyimba. For example, nze ndi muyimbi ayimba for passion. Naye ate still sente bwe mba nsobodde ofunamu ku sente mu music naali kya appreciate nze nnyo singa nange zinnyamba ng'omuntu oba nenyamba family yange or something like that. Naye kati kiba kiri heartbreaking bwe mba nga nkola nsula mu shows ekiro naye ate nga ndaba muntu mulala yakifunamu yekka. Kwegamba ofunze Bashi yali ayawula nnyo. Saagala kyogera bwe ntyo, but the thing is siyinza bbanga nkolerera muntu mulala. I mean banaye obuyimbi no bumenya bumenya osula mukuba ekiro just cool boy at least ngamba nzibwa mama wange I can be satisfied nengamba nti sente zange zizaawo okitegeera naye omukulu yagiranga nga nkolerera muntu mulala mukwano. We can't go on. Okay. Muganda nga tulaba ye Vivian Tendo ku Bukedde TV1. Abantu ab'enjawulo by the abantu beeyongedde okwagala. Abantu bampereza message bangambye Semwanga Vivian Tendo ng'ayogeramu nga Irene Ntale. Banaye nkiwulira nnyo. Batero kigamba. Batero kingamba naye I don't know how true it is. Naye nga Irene muyimbi I think gwe nsinga okwagala nga nejjeeko kuba nsinga kweyagala. Yes, so after me she's really my best artist. Irene Ntale. Waliwo ne woyimbamu nga ye ne ngamba oba Irene yakomyewo. Well, simanyi anyway kubanga n'ebimu ku byandetera nange okwagala Irene kubanga nzijukira akayimbako akasookera ddala we kasooka ofuluma.
nali ku ssomero waliwo omwana omayindi ali mu kisulo waliwo omwana yajja nangamba banange waliwo omuyimbi omupya naye ayimbamu nga ggwe and I was like nali mu senior 2 I think nangamba naye ayimbamu nga ggwe so bwe yakiŋŋamba nengenda nensaba ticha nga mukwano gwange ku simu ye nenoonya akayimba and like that's when I like fell in love with her voice first of all nga mpulira ayimba bulungi nga nze the reason I'm enjoying her voice is not because bangambye ayimba nga nze naye nga mpulira she sounds very good. Yeah. Kale tugenda mu mboozi za boda ku dakika zino 5 mwenyezi ise ku ssaawa 3 ebigambo bye bisembayo eri abawagizi b'abakulawo. Njagala nnyo okwebaza abawagizi bange mwebale kumpagira mwebale kuŋŋumiikiriza akayimba kange akapya bakayita Doors gye kali ku YouTube ne ku platforms zonna musa naye webale kunkyaza nakunkyawa musibe bulungi mweraba Barugemwa Property Services tulina poloti amayumba n'ettaka lya farm oba ery'okulimirako ku buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala tusangibwa Mityana Road Buloba Kalambi okumanya ebisingawo tukubere ku namba z'essimu z'olaba ku screen. boda oli bulabi mulungi wa Bukedde TV program bagita ekyenkya mbozi za boda nze MC Maswanko ow'ekisindo goma mbanyingiddewo wala bango tulaga muganda wange tuli ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo TV ekusanyusa TV ekunyumira muganda wange kikibanga kikambuwala weewaawo ddala mbaawo n'abanywanyi bange babaawo wano ku kido soko mbongo kyekiwo gujaji oli sitede kyeki ne bannange ndokulaba boda akubye ekikalu aliro litiisa nnyo kyekiwo ango obulamu bugaba bulungi soko obalako omusajja ali smart aba boda bakyusa mbanyiivu nnyo naye nga bitambula bitya wali tabu amanya kuyitaana tabu light olute blight tuli mu kufundikira mwaka tugutwaliza wamu tuli mu gutematema muyimbi ki omusajja akubidde endongo n'ogamba nti ono omuyimbi guno omwaka abadde manyi muyimbi ki ali omusaha ani King Saha yaman King Saha kikubidde gwe kira kiriwo obulamu bugamba tuli mu kufundikira mwaka muyimbi kyakubidde endongo guno omwaka guno agamba King Saha gwogamba nti nali King Saha era wewaffe King Saha wewamu kyalo nakawuka ejendi weeyo yamba alina kuwagira ye naye nga obuyimba bwabutaddeko baba wakyogamba mu King Saha ng'ogyeko nti bati wewammwe ogamba nti yakubidde eno King Saha engeri gye gyagamba kyagenda kudda atuyambe ku bigundi engeri gye bamuwuliriza ennyo tumulindiridde atutukisize obubaka ku luguudo lwaffe olw'endakawuka kubanga mpitirivu nnyo kati King Saha omwagadde ngamba kuyimba omwagadde lwakuba ng'agenda byotukutereeza oluguudo lwaffe olw'endakawuka enfufe tususseeko nnyo nga wekiwulira twagala atutusize obubaka oba mu palamenti basobola okubanga nga bawuliriza oluguudo olwo balutereeze King Saha bamuwulira nnyo bamuwulira nsoko nyumize lwaki bamuwulira anti katolaba engeri gyali omuyimbi ye babeera bamuwuliza nnyo ebigundi ye engeri gyakola ki gyakolamu ebintu era gyakola ki gyagira naye kati tumusaba waba atuuseyo ate tatulimba nga bano abalala gye bakodwadde bakola ki ebadde batulimbalimba yagala atuukeyo atutuuse ensonga zaffe bulungi nnyo oluguudo lwaffe balufeeko kuba tutususe oli ku Bukedde TV program bagita emboozi za boda gwe King Saha yakuyimbira oba nawe mwagaddeko ng'oli byagamba nza nyimbira ayogera ebiruma ku bantu zikye mwagalako kayimba kikakubanga kayogera ebiri ku bantu kimala keyasabula mwako webale kubanga omwagala mukutwaliza wamu kati ye muyimbi akubidde kati ku muyimbi ky'omukyala akubidde endongo guno omwaka omukyala zitera nnyo bawagira kuwagala basajja muyimbi ky'omukyala akubidde endongo omukyala ono omukyala baka guno omwaka abakyala bosi bawanyofa bifaani waabo nnyo okusinga oli ku baami oli ku Bukedde TV nze MC Maswango agirongo soko gisimule tugende gikube awo oba okola kyawe basi kubako nfu olwokubaki amanya akuyitaano kampita Kizza Kizza oli otya nawe oyiribamu wano amale kubuuza kwona atwala abayizi oli otya obulamu oli kiriya tuli ku Bukedde TV y'omuntu olugyolagawa
nze tugendaho mu Kirombe. Mugenda abayizi ngo babigise nnyo ng'oteddeko bangi. Bangi bano bamala bali babiri bokka. Abayizi obasanze to bango obasaabaza abayizi. Mbasanze wano Kibuye wenyine wano ku stage yesewa. Ali ku Bukedde TV season abayizi bali mu kudda waka bali mu genda waka era wa boda wuno abayina batwale bulungi. Che kisinga. Ajati uli otya? Oli bulungi. Osoma kubeera ki? Nalabeera lawyer. Kubeera lawyer. Ate gosoma kubeera ki? Doctor. Nawe osobola kumusoma kubeera lawyer. Bana boda mubamanyiko ekimwe nga abayizi. Boda. Bamanyiko ki? Agwa. Batera otuseera. Nga bagamba batya? Ebiseera ebisinga batera otugamba kale katumale gabasayirako engeri gye muli abaana b'essomero naye nga batuseera babasanga mubeegayirira nga mukola mutya? Tubeegayirira ne tubagamba tulina zineena ate baba batugambye nnyingi nnyo. Muze ekigwo bamanyiko aba bodaboda? Muze ekigwo bamanyiko ng'oggyeko okuseera baddusa nnyo bakola batya? Abamu baddusa nnyo.